Bandi mu nyumba ne base omusajja omusiguze najja n'omukyalo oyo ne bayingira mu nyumba ne bakola bye bakola oluvanyuma lw'okukola byonna bye bakola bajja mu kisenge kyange nange ne baagala okunkuba ne nwana n'omusiguze n'omukyala oluvanyuma nali nziruka ku gate omukyala n'akwata emmotoka n'omusiguze n'agiyingira omukyala n'addusa omusiguze n'amuddusa mu busungu nenkwata ekintu ekyali okumpi oba yali nkumbi nenjibakasukira emmotoka nenjasa endabirwamu. Nkuba Kyeyo Ssentongo Ibrahim Kigundo omutuuze w'e Bukalango yasobeddwa ng'ono ali mu maziga olwa mukyala we Brenda asiimire okumugoba mu maka ge n'atwala n'ettaka lye kw'ossa n'ennyumba z'abapangisa ng'agamba nti ye tamumanyi. Ssentongo ng'emirimu gy'agikakkalabiza mu ggwanga erya South Africa agamba nti basisinkana ne Asimire mu mwaka ogwa 2011 nga yamujja mu kiyumba gye batuusiza abawala ababa batwaliddwayo okufuna emirimu nga yamutwala beesanyuseemu era n'amala naye omwezi mulamba nga n'ekyaddirira kwali kugwira ddala mu mukwano era ne basalawo baagalane. Nange yali mu South Africa kwe kugendayo okulaba ku bantu be baleese we nafunira omukyalo oyo 2016. Ebiseera ebyo nali maze okuba nga nze ntereddemukko nga nina emmotoka nali maze n'okugula ettaka lyange nguze ne kafaamu nga kuliko n'obute bwange nenfuna omukyalo oyo ne tubeera babiri. Agamba embeera yakyukamu ne badda e Uganda wabula Asimire n'amutegeeza nti alina okumwanjula mu bakadde be basobole okubawa omukisa bakola ensimbi ezitalinaalina kuba ewaabwe bagagga nnyo nga yatunda ezimu ku poloti ze n'agenda ew'abazadde ba Asimire era nga yawaayo ente 12 nga buli emu yagigula akakadde kamu. Embeera kaawo nga mbalabirira naye omukyalo oluvannyuma n'aŋŋamba tebimu kubirabika ku bitusibye okuba nti tubeera na mirembe kyetaagisa ngende ewaffe bamala okunyanjula bonna omala okunyanjula tujja kufuna emirembe ate ne bazadde bange bagagga kubanga maama wange nze mu Galanda yali asuubiza nti bwe ndimala okufumbirwa ebyo byonna byakoze mu bulamu genda kubanga akola ki namanyi nti Omugalanda we yenanyini byo. Ssentongo agamba nti badde South Africa ne bakola n'oluvannyuma ne badda kuno ne bagula ettaka e Bukalango kwe baazimba amaka ng'endagaano zonna kwe baagulira baazisangako amannya gaabwe bombi kuba Asimire yali afuuse mukyala we kyokka agamba nti yadde South Africa n'aleka mukazi wa waka ng'ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kudda n'amusanga nga yafuna omusajja omulala nga n'ekyaddirira kubasanga mu mmotoka gye baali basimbye mu galagi nga beese empiki. Oluvannyuma ne tusalawo tukaanye tugende tuddeyo South Africa tukole nga tusuubiza nti otunamala okukola obaolyawo tujja kuzzaawo ennyumba kuba ennyumba y'abaana bange be yansanga nabo ne tugula ennyumba z'abapangisa endejje egganda mu Nansana twazigula mu mannya gange n'agage era ne tuddayo ne tukola ne tukomawo ne tugula amaka ge twagula wano e Bukalango era twagagula mannya gaffe gombi. Agamba nti tebaakoma okwo bagenda ne mu kisenge ekyamutabula n'abafubutula era omukyala yaddukira mu ttawero nga wakati mu busungu yakuba mmotoka amayinja mwe baali baddukira nga bwe yeekubira enduulu ku poliisi ate poliisi yakwatamu ye nga bamulanga kwonoona mmotoka ya mukazi we. Bandi mu nyumba ne base omusajja omusiguze najja n'omukyalo oyo ne bayingira mu nyumba ne bakola bye bakola oluvanyuma lw'okukola byonna bye bakola bajja mu kisenge kyange nange ne baagala okunkuba ne nwana n'omusiguze n'omukyala oluvanyuma nali nziruka ku gate omukyala n'akwata emmotoka n'omusiguze n'agiyingira omukyala n'addusa omusiguze n'amuddusa mu busungu nenkwata ekintu ekyali okumpi oba yali nkumbi nenjibakasukira emmotoka nenjasa endabirwamu. Agamba nti bwe yali ava e Kakiri baamukozesa endagaano ey'obutadda mu maka kw'ossa n'okumukako okussa omukono ku mpapula ezibaawukanya ne mukazi we nga yasalawo adde South Africa gye yafunira ekiwandiiko kya kkooti ekyali kikakasa nti talina kudda mu maka ge era nga baali bamulekedde emizigo gye yazimba e Gganda. Bwe natuuka ku poliisi e Kakiri poliisi yanvunaana malicious damage era ne baŋŋamba nti nze nnyina omusango n'ekyokubiri nve mu nnyumba mbaviire mu nnyumba ŋŋende nga mbawadde ennyumba then ntambule ŋŋende. Ayongerako nti yaddaku n'ataasa amaka ge kyokka ekyamwewuunyisa ate kkooti kuddamu kumuwa kiwandiiko ekiraga nti n'emizigo gy'e Gganda mukazi we agyetaaga ng'atulaze amaka gye yagobwa n'atutwala n'ewa ssentebe w'ekyalo Jemba eyali omujulizi ng'agula ettaka kwe yazimba amaka. N'asayininga ebipapula ebirala nga biraga nti nze ngenda kutwala ennyumba z'egganda ez'abapangisa n'ettaka ly'ekikugi. Oluvannyuma bwe nagenze okukomawo nasanze ng'omukyala yagenze mu kkooti n'awaaba ng'agamba ebintu ebyo byonna byali bibye mbu nze yanteekako lwa mukwano.
Ssentebe Jemba agamba nti obuzibu bwava ku Ssentongo kwesiga nnyo mukazi we nga buli kimu ye yali akikola, ng'agamba nti yafuna empapula eziraga nti amaka kkooti egawadde mukazi we, nga n'ensonga za Asimile ez'okuleeta omusajja mu maka ga bba agamba baazitegeerako, kyokka obuzibu abutadde ku basajja abafa ku bulungi bw'abakazi nga tebasoose kumanya neeyisa yaabwe. Naye nze kye mmanyi ku nsonga z'omwami ebintu byabwe byaggwera mu kkooti, era omukyala n'aleeta ebiwandiiko ku LC kwe twasinzira omukolera endagaano atunde waka. Empapula eziva mu kkooti nga ziwawo omukyala azirina n'omwami twamusamuni nga nze nazitwalayo. Nkyera nibadde mpabula ku bafumbo. Abakazi ennaku zino bo bayitirizza amaanyi ku basajja. Okitegeera? Oba mwakola mwenna oba wakola wekka naye kasi omuwasa n'ajja waka n'akusingako amaanyi buli kimu asobola okyefunza. Bo balirwana b'abafumbo bano ebyaliwo nga Ssentongo akutte mukazi we n'omusiguze babinyumya nga lutabaalo. Oliro zajjanga n'omusajja basembayo olunaku lw'amezi sikyazijjukira. Ono yali ndowooza mwali nga naye azze n'oza nakuba n'engulu. Omukyala n'afubukamu emmotoka n'abaako omuntu gwe yatwala n'amuteeka wali yali yeesibye n'ettawulo bw'ati okufubutuka mu. Bwe twogeddeko n'Asimile okuyita ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ensonga zino ziri mu kkooti nga talina kyayinza kuzoogerako, ng'agamba nti alinze lwa Mande lwa wiiki ejja lwe bagenda okuba mu kkooti. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.